abali ku misimu bakoebyo Mukama n'atwawula n'atufuula abantu ab'enjawulo maaso ga Katonda. Era olwaleero gwe nange bw'obanga bakkiriza Kristo ng'omulokozi wo oli mwawule eri Katonda. Bayibuli egamba bw'eti Abefeso 1:11 egamba nti era mu ye mwe twaweererwa obusika. Batuwaki? Bayibuli egambye twaweererwa obusika ne twawulirwa ng'enteekateeka bw'eri eyo akola ebintu byonna okusinziira ku magezi ag'okwagala kwe. Abefeso ayitiridde bulala. Twayawulibwa bannange. Oli mwawule. Bw'obanga oli mwawule kitegeeza nti waliwo ebintu by'otagenda kukola. Okugeza tugenda mu masabo. Tole kitwalayo. Lwaki? Twayawulibwa. Tetulimba. Tuli babbi. Twogera mazima. Tetuli anguzi. Tetuli bantu bali awo bamala budde. Kambeeko wano male ku budde. Weewulibwa Oluganda. Vaayo ku busaka bw'amalwa. Buviireko ddala. Weeyawulibwa Oluganda. Togenda kwebuuza ku bajjajja abiganye mbu ate biki ate nangaka. Weeyawulibwa, vaayo mu linnya lya Yesu Kristo. Oli mwawule wa Katonda. Era Mukama ayagala gwe nange tambulirenga mu bwawule bwaffe obwo mu kitwa Mukama kye yatuwa. Katonda yakwawula olw'ekisate ekingi ennyo. Era Mukama atugamba nti mu kwawulibwa kuno mwe twafunira obwetwaze mu nsi ey'omwoyo. Kubanga ffe tuli banjawulo nnyo eri Katonda. Oyinza okubuuza nti naye abala Mukama teyabaawula? Tulamenga ababbi, bakkondo, abassi. Mukama bo teyabaawula? Looza Mukama yabalaba ng'emitima gyabwe si mikakkamu oba migonvu ekimala okukkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe. Ate ekyo si nsonga yaffe, eyo nsonga ya Katonda. Kuyinza ogamba ne bannange bangi bafa mu nnaku nga si balokole, ne bafiira mu myenge, ne bafiira mu mabaala, mu birabo. Mukama yekka yasalawo. Gwe nange byemanyi bitono. Naye Mukama gwe yakwawula, twebaze Katonda. Naye kanjogere bwe nti teriyo muntu afa n'agenda mu Geyeena nga tafunye mukisa kuwulira njiri. Taliyo. Buli muntu yenna mu mbeera ze ne wonna w'abeera ne byonna by'akola, Mukama atuma ababaka ne bawulira enjiri ne bagigaana ne bagisiimuula nga bo balowooza b'amaanyi basukkulumye era bagenda okumaliriza bafiira omwo. Era teragenda mu ggulu n'agamba aligenda kusalibwa omusango n'agamba Mukama nze wanfitina, walina efitina lwetonjagala. Bayibuli egamba etya? Mukama bwe yagala ensi eno n'akola ki? N'okuwaayo n'akola ki? Era abantu abagenda mu Geyeena batuukayo ne bejjusa ne bagamba nakola ensi ebisakkiriza Kristo ng'omulokozi wange. Naye nga buli muntu yenna mu nsi muno oba afa afuna omukisa okukkiriza Kristo nga Yesu ng'omulokozi we. Mu Bayibuli mulimu abasajja, baali basajja bannaggwano nga banene ddala b'amaanyi. Era abasajja bano emitima gyabwe gyali mikakanyavu nnyo eri Katonda. Katugambe omusajja Sawulo yali musajja nga atya Katonda bwe bwe yatandika. Naye gye byaggweera n'akakanyadde eri Mukama. Era ndowooza Sawulo tali mu ggulu. Bameka balowooza ngalazi. Olwo Sawulo ali mu ggulu eyo gyali yatuuka. Nkale kaleta omulala ate Judas Iscariot
olajira sali rudawa ali mukulu olayingira aleka kya yingira ninga ate Judasi yakamulanga ne Yesu lusegere era yali omwanika w'ensawo ya Yesu naye nga omubwaniko omwo n'amanyi okutoola mukko n'aziza ate mu kkooti eyiye era ogenda okumaliriza nga Mukama bamuleddemu olukwe manyi oba gyali mukulu tuyagala ssente kisukkiridde tuzaagala tutuganyi tulina okuzimba ekkanisa. Haleluya haleluya tulina okuzimba ekkanisa mutuufu zeetaga kaashi ntuge mazima twalina okubalamu nga okusereka ekkanisa yaffe eno tutanga okukaludasuka wansi wa miliyoni 10 akasolya okateeka yonna amabaati twagala kaashi naye tugende mpolampola abooluganda. Haleluya okwagala ensimbi ekiyitiridde nga Judasi bwe yali kijja kuba kibi nnyo. Ate Kayini yagenda mu ggulu. Kayini eyatta muganda we Abel basiramu bwe yenenya mu Bayibuli omutima gwali mukakanyavu nnyo naye eriyo omusajja omulala yatta nabbi omubatiza Yokaana Antipas oli yali musajja mukambwe simanyi oba naye yenenya naye n'olunaku olwaleero abakazi n'abasajja abo tubayina mu bika byaffe ne maka gaffe gye bali naye Mukama atuyambe tumale okwegalya Mukama osanga bali kakkana emitima balokoke kubanga singa tuba tubalokose bagenda mu Geyini eyokya teseka eyokya ate Mukama teyatonda genda ku lulwo yagitonera sitaani n'emisimu n'emisambo egimuweereza. Geyena teyali abantu bonna balina genda mu ggulu naye obujeemu obungi bajja gendayo. Ensonga ey'okusatu lwaki tulina okwebaza Mukama olw'obulokozi. Bayibuli egambye olunyirwa 30 akatuni akasooka mu Luzungu egamba whom he predestined these also called. Mu Luganda egamba nti era be yayawula edda abo era yabayita. Yabayita bannange. Mukama yampita naawe yakuyita ffenna tuli bayite wano. Okuyitibwa kwa mirundi nga 3. Ekisooka okuyitibwa mu bulokozi n'okkiriza kusinga omulokozi wo. Ekyokubiri kwe kuyitibwa okubeera omutuukirivu mu maaso ga Katonda. Bwe tumala okulokoka Mukama atuyita tweyawule ku nsi eno twekutuleko. Nga bwe ŋŋambye eyagendanga mu kunywa omwenge walagi tokyagendayo, eyagendanga mu masabo tokyagendayo, eyalinga omulimba tokyali mulimba, eyalinga omubbi tokyabba nga tweyawudde. Era okuyitibwa okwo kukulu nnyo buli omukkiriza yenna. Mukama atuyambe gwe nange tubeere abasajja n'abakazi abatambulira mu butuukirivu bwe Mukama bw'atuyitiddemu. Ekyokusatu okuyitibwa kwe kuweereza Katonda. Bannange ensonga eno tujja kugiremerako ng'ekkanisa. Tetuyinza kubeera nga tuli mu kkanisa Mukama nga yatulokola ng'atuyita naye nga tetulina kitukola mu kkanisa. Tujja ne tutuula ne batuweereza ne tuyimba endoboozi ne tukuba endongo ne tugenda ewaffe ne tukomawo sande eddako. Onuutuusaawo era naawe mu buntu obwa bulijjo omuntu yenna akajja mu nnyumba yo n'omwembe olunaku olwaleero n'agirya n'alekawo essowaani n'atambula n'akomawo. Okuyita omwezi otandika omuwa wooli olugamba yo Oluganda empezi waliwo oziddako manisoki mumbulire bannaye ng'ajja buzikola kikulya kayinza ku ssowaani kakoze naki omumaliriza bbanga ki wiiki fuluma mu linnya lya Yesu. Kati nno nammwe abamu bajja kubafulumya Mukama ajja kubafulumya.
funa yo ky'onookola mu kkanisa muweereze. Mukama muweereze. Mu kumuweereza tekalina kugamba Mukama we balinnya okundokola. Tuyinza kubeerawo nga gwe munaku ojja ku Sande twatugudde bulungi olwaleero oba nyamusimudde olwaleero bw'obadde oli ludda w'Oluganda. Nnyo mutabano bamusembeza nnyo eno ku kisenge. Jangu otuyambeko obutereezi bulina okubeera. Naye manyi kano kasikirini oleka bulungi naye singa babakongeza ku sayidi eno bwe bati. Jangu obeeko kyokola Oluganda mu kkanisa. Kimukama kyekutya okukola, jangu obe ng'okikola ekintu ekyo. Mukama yatuyita okumuweereza. Ensonga y'okuna lwatulina okusanyukira obulokozi Mukama yatuwa. Bayibuli egambe bw'eti, whom he called, these also justified. Era be yayita yabawa abo obutuukirivu. Ensonga njogeddeko nnyo kubanga nkulu nnyo bwe tumala okulokoka. Tosaabaana ttaka nga mbizzi. Embizzi ne bw'ojooza otya bw'emala okunaaba bw'eti eddawa mu ttaka. Ewange ninayo akabwa kalungi twakayita Raisa. Kabaka kalungi kasajja. Naye Mukama bw'ayakakola atya konna keeru bwe kati. Naye akabwa kali katutawaanya okutukuza. Ne mukanaaza leero ogenda okulaba mu ddisa kali mu nnimiro kafuukula. Ne mutawana n'akabwa ne mukooza Booluganda tofukusa nga mbizzi. Vaayo gye wava toddayo. Teri kirungi kiriyo. Teriyo kantu kalungi. Ebisasane bye wasesema eri tobiddamu ate okubifuukuuza. Bireke toddayo. Jangu eno sigala eno yeri emmere, yeri ekkubo, yeri essuubi, yeri obulamu, buli kimu kiri eno toddayo eri. Y'ensonga lwaki tulina okwebaza Katonda olw'obulokozi bwaffe. Ensonga esembayo eno najagadde nnyo nessa kwagala. Bayibuli egambye nti era be yawa obutuukirivu yabawa era ekitiibwa. Be yawa obulokozi yabawa ekitiibwa. Nabagambye dda nti gwe oli wa kitiibwa kubanga oli mu Kristo Yesu. Era ndowooza bw'obanga otambula amakubo amagolokofu waliwo emboozi abeewammwe tebagaliza kwogera nga wuuli bakimanyi watuuse. Haleluya. Nga bwe bakula bagamba Makulo kyatuuse. Emboozi eno tugimma amazzi. Lwaki? Olina ekitiibwa kya Katonda. Nina bakoddomi bange bano bakujja bakutuuka bakoddomi bange abamu ejjupa ebatawaanye ekola ki? Kati bo bamanyira baba bakuŋŋaanye balina okuziggyayo naye okolamu omulimu ogutali gwa Katonda. Kakati bwe mbanga wendi bafuna obuzibu nebagamba naye kakati kati bakoze tutya leero nogamba mwagala kukola mutya abantu tumanye nti wooli kakati ate omanyi kakati era mbagamba muli omulimu gwammwe naye mujja genda mugeyeena. Mukama n'okuwa ekifaananyi kino bw'otuuka mu kifo embeera ekyuka. Abantu bagamba nono twegaseko bwe tugende mu maaso okugeya okukola bitu. Nedda bw'otuuka bagamba no Oluganda Angelina atuuse tulekerera awo. Mukama yatuwa ekitiibwa tutambulire mu kitiibwa ekyo eky'obulokozi. Bayibuli egambye nti be yawa obutuukirivu era abo yabawa ekitiibwa. Era Mukama ayagala gwe nange tubeerenga abantu abatambulira mu kitiibwa kya Katonda, okutya Mukama n'okumwagala. Obutuukirivu bubeerenga ku ffe essaawa 24. W'oyimukira obeera mutuukirivu,
mu birowoozo byo oli mutuukirivu, mu bikolwa by'okola nga bya butuukirivu, ebigambo ebikuvaamu gwe nga bituukirivu. Abamu kufa ebigambo bisimatusi. Idiot. Nojjukira nagambye ki? Mukama atwasire bannange. Ebigambo byo biinako ebiziyiza oba ebifuma bufulumye. Mukama atuyambe nti gwe nange tubeerenga abasajja n'abakazi abatya Katonda. Njagala kufundikira bannange bugenze nnyo bakanisera eki nga nkoowoola ti gwe nange tutambule mu bulokozi Mukama bw'atuwadde, ate tweyagaliremu. Kubanga mu bulokozi obwo mwe tufuna ebbeetu abasinga lye beegomba. N'agamba ne gwe bannange wakyuka, era njagala okwebaza Mukama Luganda, muganda wange Peter, ali wano Peter Okiya. Peter ono Mukama mukozeemu omulimu, ali nange Innocent. Era twakubulira enjiri bana bamugana bamuyite gwe Petero nga wakyuka. Enkyukakyuka bagiraba. Era nawe Mukama njala nawe atuyambe gwe nange nti abantu balebe enkyukakyuka era obulamu bwaffe. Mukama atuyambe tunyweze obulokozi Mukama bwe yatuwa. Nga mmaliriza, oyinza okuba nga owulira ebigambo bino naye nga tulokokanga, naye nga kugamba twaka olwaleero njagala nzikirize Kristo Yesu ng'omulokozi wange, tolina kyogenda kufiirwa okujja kufuna ate ebingi ennyo ddala. Oba mutama kulokoka, kimussa omukono gwo waggulu, tukusabire. Weebalenyo nnyabo okuze bulungi, obeera omukebeza nveerako. Asha munyambeko mubeereko n'oluganda oyo. Eriyo oluganda olulala tebakulokoka? Eriyo omuntu omulala yenna bannange? Tikuliko buswavu okulokoka. Tulina amaanyi mu bulokozi Mukama bwe yatuwa. Eriyo obulala bannange? Kale mama wange gamba nti olwaleero nzikiriza Kristo ng'omulokozi wange, era Mukama nkusaba ompe Omwoyo Mutukuvu ntambulirenga mu buwanguzi era mu bulokozi. Era Mukama nkusaba owandiike erinnya lyange mu kitabo eky'obulamu. Era okuva n'olwaleero nze ndokose. Weebalenyo Yesu, weebalire ddala. Amiina. Tukole Yesu mu ngalo z'amaanyi. Bajja kuyambako abooluganda abo antiro ekyo mujambo mukwateko beeriko naye abasigadde yimira ku magulu go bonna wooli. Njagala oyimusa emikono gyo weebaze Katonda eyakulokola. Bigalako ne Katonda omwebaze yakulokola. Tegaali maanyi go, tebwali bulungi bwo, kyali kisa kye. Mukama mwebaze. Yimusa eddoboozi, yimusa ku ddoboozi lyo, yimusa ku ddoboozi lyo oluganda. Mukama mwebaze olw'obulokozi. Ekyali kyangu Yesu omwana wa Katonda yalina okufa ku musaalaba e Gologoosa, n'ayiwa omusaayi gwe mu bulumi obungi ennyo kubanga gwe yakwagala. Oli ogenda mu ggeyeena naye Mukama n'akulokola. Mukama mwebaze oluganda. Mukama mwebaze. Mukama mwebaze. Njagala ogabe Mukama nti neewaddeyo nate okubeera omusajja oba omukazi omulokole nga sekkirirannya, nga simatwamatwa. Mukama mugambe nti weewaddeyo nate. Endagaano y'obulokozi gissa obujja olunaku olwaleero. Endagaano y'okukkiriza gissa obujja.
Rebotara kakababa sanini mani. Rebosenteni maluku kusori baya kasi. Oh, siri bari yara bari kusori. Yagalo kama mwe mutuku. Mugambe ayongera kulungamya. Omakuwa gobutukiri. Yumusajja bozo Luganda. Osaba mwe mutukufu. Ayongera kulungamyanga buli lunaku makubo agobutukiri. Wana kuloto sobola kifa. Naye yasobola yobulamu. Oh, rebosali. 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 Rabakababala. Okama tusoma mu mutuku. Atuyambe nate. Tambuli amakuba agobutukiri. Amakuba agokusaba n'okwegayirira. Amakubo nga tulina essuubi wadde nga oluusi embeera ebeeranzibwa ekya nga tulina essuubi era namadda. Oh. Nekisembayo kama muganzi wampita mu bulokozi n'onjawula Mukama nange neewaayo okuweereza paka obulamu bwange bwebuliggwaawo okutuuka g'olinda. Mukama mugambe ebigambo eby'Oluganda nga ne kwaya bwejja. Ribosali. Rebosali libayi. Rabakabagasali libayi. Rebosali libari yararabari. Ribosali libari yararabaragazoli. Rebotarabari libari yararabaragazoli. Rebosali libari yararabaragazoli libayi. Kwaya banayi mujje kwaya mujje. Oh, swayagabagasali libari yararabari. Rebotarabaragasoli libari yararabari. Oh God. Aye Katonda w'amaanyi tukwebaza ku lwaleero olw'ekigambo kye tuwulidde eky'obulokozi nga tukwebaza Mukama twatwawula watulondamu mu bangi Yesu n'otufuula abantu ab'enjawulo olw'obulokozi wattu era Mukama tusaba nti twewaayo nate gy'oli okuweerezaayo Mukama nga tukozesa Mukama kino kye tulinawo oba bumanyirivu oba kutegeera w'amagezi kyonna oba talanta Mukama twewaayo nate Yesu era Mukama mu linnya lya Yesu nyimirira nga ngoba emizimu egitawaanya abalokole negyo tutawaanya Mukama emizimu ebyo bajjajjaffe ebyokoola emizimu emisangwa nga gitawaanya obulokozi bwaffe tujje kutulako mu linnya lya Yesu Kristo n'omulamu nga tugigaana tugikutula kutula Mukama tugimalamu amaanyi tutambulye mu maanyi ag'omu mutukuvu buli mizimu gyonna oba lubaale oba misangwa oba byonna Mukama tubigaana mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda. Mukama twetakulula enjegero mulabe zatusibako natulemesa okusaba natulemesa okusoma Bayibuli natulemesa okwegayirira natulemesa obutuukirivu natulemesa okukkiriza tujje kutulako mu linnya lya Yesu Kristo tugigaana mu linnya lya Yesu Kristo tugigaana tuwagusa mu bulokozi bwaffe tubeere abasajja n'abakazi abatakatonda. Oh, swabababagabagaseribaye rebotarabaraka babaye Mukama tukwebaza tusalire Yesu okulemizi bw'engawuka tukwebaza tuyinza okutuulako nekuyita abakerezi bajje basoloze ebirabo kwaye bwe tuba oluyimba nomulokemizi sasinega baki
twebaza Katonda kubw'ekigambo ekyo kitumanyi bulamu bwaffe. Twebaza Katonda kubera Katonda yaloweza omwambuka kubanga atukkiriza nate okuwulira okuva namulondole. Twebaza okusoma kw'Emukama bw'akozesa okutuusaako ekigambo ekyo ky'amaanyi eky'okutwawamula n'otukomyawo mu kulowooza ku bulokozi bwaffe. Era tusaba ekigambo ekyo nga bwe kizze nga Katonda bw'atonesa enkuba n'ejja n'enerusa ensigo ne zibala ebibala, naffe bwe tutyo leka ekigambo ekyo kireese ensigo obulamu bwaffe tusobole okubala ebibala Yesu Kristo waffe. Amiina. Tugenda okulabika mu maaso ga Katonda n'ebiweebwayo byaffe ekimu eky'ekkumi, first fruits ebisooka bwako, ebirabo, buli kimu, ate wamu n'okuzimba akasawo aka bbululu ebiweebwayo byaffe n'ekimu eky'ekkumi. Oyinza n'okufuna ebbaasa n'oteekamu akasawo akakakobe akuzimba. Amiina. Twebaza Katonda kubanga atusobozesezza nate okubanga omulimu gwa Katonda gugenda mu maaso kuzimba. Twebaza katubire Mukama engalo ez'amaanyi. Simanyi okulabye bwe twalisanga yayita ate si bwe tuli ate tugenda mu maaso. Katukkirize Katonda okutugabirira ensimbi ze twetaaga, okutuwa omukisa mu bye tukola. Nkakasa nti tunaabeera abeesigwa mu bintu byewa Katonda, naye agenda kusigala nga mwesigwa mu bye tukwatako. Kimanyi fiizi ziizo zikookona na buli kimu, naye leka tukume obwesigwa mu kuwaayo ekimu eky'ekkumi, mu kuwaayo ebiweebwayo, ate ne mu kuwaayo omulimu esooka kubanga tugenda kukola tusongere okukkiriza Katonda kyagenda kugulawo emikisa egy'eggulu atuyiire muyiika naffe tusobole okukomyawo ku lw'omulimu. Twagala omwajjukiza nti essomero ly'ebyokusaba prayer school egenda mu maaso buli lwakubiri essaawa 11:30. Tusaba ffenna abeewaayo abateekayo okubeera nga babeera part of the school tusobole okubeerawo. Si kirungi okwosaayosa kubanga ebisomesebwa bitambula mu mitendera. Katusubule ffenna okubeera nga tubeerawo. Ate abatatandikanga katugende ku mmeeza eyo nga yeebeerako ebyamawulire, esaaviisi ewedde tufune amawulire ku ngeri ki tetusobola okubeera nga twegatta ku prayer school. Kikulu nnyo okubeera nga tusomesebwa, kijja tutwala mu maaso obulamu bwaffe obw'obulokozi nga bwetutandise okuyiga. Buli lwakusatu tubeera mu kusaba n'okusiiba, tukomekereza okulya ku lwokubiri akawungeezi, tusobola okuyitamu ate paka olwokusatu akawungeezi. Ka tubeere wamu okusiiba okwo okwawamu, manyi nga tusiiba ssekinnoomu nga famire, naye ate era ng'ekkanisa nakyo kikulu okutambulira mu bumu obwo. Era ku ssaawa 12:30 buli lwakusatu babeerawo okusaba. Okusaba okwo kukyali ku Zoom, ku net, ku ssimu zaffe, ku mikutu. Katukwenyigiremu kumala essaawa emu yokka, n'olw'ensonga eyo tukubiriza buli omu asobola. Bw'oli wonna obeera awo ng'owaayo akadde ako okubeera nga tusaba. Tubeebaza nnyo abo bonna abayigira okusaba, okusabire obuweereza buno kikulu nnyo. Ffenna tubeere obumu n'okusaba. Kale katwebaze Mukama omulungi ow'ekisa, tukwebaza olw'ebiweebwayo bino, olw'abaddu bo n'abazaana bo abasobodde okuwaayo olunaku lwaleero. Tukwebaza weebale kyanga taggwaawo kubanga obakoze bulungi ate era okyabakola bulungi. Mukama tusaba ogaziye ensalo zaabwe, Mukama ow'omukisa emirimu gy'emikono gyabwe, ow'omukisa emirimu gyabwe be bakozesa n'abakozesa abalala, ow'omukisa ennimiro zaffe, ow'omukisa bye tulunda, ow'omukisa bizinesi zaffe, gabe maduuka, gabe bibanda, gabe bonna buli kye tukwatako okukola kiwa omukisa ayita Mukama Kabaka. Era naffe tusobola okujja mu maaso go mu yeekaalu yo nga tulabikako n'obwesigwa Mukama, tukomyawo ku ebyo by'otuwa tukoleke. Era tukakasa nti omukisa gw'omuyiga gunaayiika eri obulamu bwaffe, leka guyiike eri famire zaffe, eri abaana baffe. Mukama tugaana
tugana omuli obulyomi oyanyensibiza kuteeka tuswala amalwaliro okuzitwala mu bintu ebitwala essente kubanga twesise ku Mukama ng'obulokozi bwaffe bwe twakkiriza Katonda wange tusaba omukisa kabaka era naffe otadde ku luuyi eno okozesa ensimbi zino Mukama tuwa amagezi tuzikozese n'obwesiga n'obwesimba olw'omulimu gw'ayi kabaka ekitiibwa kyo kyeyoleke mu kitundu kino ku bwa Yesu Kristo Mukama wabisabye tubaleka tuyimirire tusobole okubeera nga twogerawo saavisi eno ate tugende mu saavisi endala atusabe Katonda obulungi bw'ekitiibwa nate tutuuse ku nkomerero y'okukuŋŋaana luno